John Sserunjogi amanyiddwa nga JST y'omu ku bannamizannyo abaana abasiimiddwa bannamawulire abasakaga by'emizannyo abeegattira mu Research Sports Agency olw'okuleesa omutindo omulungi omwezi oguwedde. Ono nga muzannyi wa Bikonde yawangula omusipi gwa WBA African Super Middleweight title bwe yakuba Ibrahim Diallo munnansi wa Guinea Conakry ekikono entonziriranga mu buzannyo olwokubiri. Mu kalya yange ebikonde mu sports ntandika butandisi kuba kozi nsuubira Mukama Katonda wanaaba yagadde nga mpadde obulamu nsuubira okuwangula ebingi ebisinga wano. Sserunjogi okutuuka ku buwanguzi buno ameze Isaac Musembe ne Jonju Power. Twagala okuzannya ku title ennene WBC, WBF, IBO ezo zonna title kolaki tuzeetaaga. So nyina obuvumu obumalirivu ne ttiimu yange okulaba nga JST asigalawo nga wamaanyi ng'avuganya ku basajja nga Bakanero akuba abasajja nga Bajovante. Ate Abraham Ntusibirwa owa Maroons FC yawangudde ekirabo ky'omuzannyi Asinze banne ng'ameze Muhammad Shaban owa KCFC ne Ivan Bogere owa Esivira. Isaac Mukasa Senkula Research Sports Agency agamba omwaka ogwedde gutambudde bulungi era musanyufu nti basobodde okusiima abazannyi mu myezi gyonna. Awadi zino ziyamba okumotivatinga Bannabyamizannyo okuva mu disciplines ez'enjawulo era tuba tugende wiiki esembayo tugabe olaba amasimu okuva n'emizannyo balisuubidde okuba nti gyali badde nnyo cricket bakubanga nze ndiko so olaba kibateekamu amaanyi okuvuganya nga bali ku national team zaabwe n'abamu abazannya individual sport nga boxing obeera mu ringi bwomu but still wateekayo omutima ng'amanyi nti webusikoma kuwangula bwanguzi musipi guno ninayo ne accolade and of course jukira accolade ejirako emitwalo 50. Ebirabo bino bigabibwa buli mwezi era Rita Musamira yawangudde muzannyo gwa cricket ng'ate Jude Juko yawangudde muzannyo ogwa rugby. Nga tugenzeeko